Administrator w'ekkanisa wali wano kayimire mulabeko. Kakati kambalagayo nnamba emu. Tuzze n'asinga abakyala bonna mu nsi yonna. Naye tuyise naye mulinnyana mukamafaani. Tuzze n'omukulu w'abeegayirizi wali mu kifo kino. Tuzze ne purogulama wali mu kifo kino. Tuzze n'akulira abayimbi mu Grace Tabernacle wali sibanaabyo nyinga mwali. Buli muntu nno njagala mwanjule besisobole banaye munyambako. Haleluya. Kakati olukiiko lw'ekkanisa n'alusoma n'alumalayo. Ono yakiikiridde kiyamaani we kubanga ono ye vice imirira nno. Kakati tuyise n'akulira kiki tuyise alingannyabo ekannaba tuyise n'akulira kiki ekigaanyi. Sente weziri oba zikyabonako mukyala tuyise nenna abafumbo w'ekkanisa ewaali ate nyanjule ki ndeke ki nyanjule ki kole ki ndeke ki kubanga bwenyatandika okwanjula tujja kuba olusawa 10. Tuyise ne mukwano gwaffe ate nga wa Grace Tabernacle Dr. Mponye tuli naye tuyise ne TV yaffe ebeera ku chachi eya UBC wali mukulu abe wali awo yatandise okukwata so yabanga akutonozaamu kamera tosiba amannyo ng'omulambo. Kubanga bagenda kulaba ku TV bagaye bannaaye banobaawa. Bagabe kiki naye sekasekako obeereko omweru naye nga wabeereko tugambulganze. Haleluya. Naye mu byonna ekituleese wano mukwano gamutulaga abeerube.
nange nayitibwa okujja okubeerako wano okwaniza ku bagenyi. Ne neebaza ku lwa musumba owa Bukomero Tabernacle ssebo tweyanzizza nnyo okujja okutukyalirako. Weebale okwagala musumba Kamya, weebale okwagala abaana, tweyanzizza nnyo wamu ne bwe mwazze nabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu linnya lya Yesu. Ne neebaza nnyo ne kwaye tukoze obulungi bwetyo. Bannange nze mbadde sibayita na ba Bukomero era ssebo mbadde nga nti bano baavudde Rwanda, baavudde Kenya, baavudde wa, naye kineewunyisiza okuwulira nti eyo kwaya ssebo yeye Bukomero wano. Bannange mwebale nnyo, mutukoze bulungi. Haleluya. Pitibwa omusumba Kikomeko Daniel, ekkanisa yategedde nti tuli mu kifo kino era nayise ne vice chairman w'abavubuka abawubireko omukono oba agenze, ayinza okuba nti agenze, naye twayise naye abadde asomaawo bayibuli ng'omuweereza wa Mukama atuweereza. Nempita n'omukulu w'abayimbi atuweereza naye awanikeko omukono. Haleluya. Nina omukyala gyali naye abatumidde nnyo, n'abaana baffe ab'omubiri n'ab'omwoyo bonna babatumidde nnyo mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abampere nnyo omukisa bannange. Mwebale kutwagala, mwebale n'olw'ebirabo byaffe bye mutuleetedde. Mazima Mukama abatuweere nnyo omukisa, abawe kye musinga okwagala, ayongere okugaziya ensawo zammwe, ayongere okubagaziyiza mu buli kimu kye muba mwagala akibatuuseeko, kubanga Bayibuli ekuga nti okugaba kukira okutoola. Ekyo kye mukoze nammwe kibakolerwe. Nga Doloka bwe yakikoleranga abantu be naye ne kimuddiza obulamu mu linnya lya Yesu. Katonda akibakolere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Sooka okwebaza Katonda lwa musumba wange, musumba Kamya. Neebaza Katonda ne ku lw'abasumba abansumba. Nze nalokoka naye nga ndi musajja wa lugezigezi. Mukama yeebazibwe. Naye musumba yankwata bulungi n'endokokera ddala. Ate neebaza Katonda ne musumba Kamya njagala nnyo kuba bwe nalokoka naye nammanya nti ndokose naye nanjagala. Mukama yeebazibwe. Katonda yampa obukulu mu ngeri ey'enjawulo. Mu kanisa eri mu church Kakibwa nkola nga assistant pastor. Era nze nzirira omusumba wange. Omusumba wange mukazi omusajja yatufaako. Baali bamuyita Lubo wa Samwiri. Yatufaako. Naye neebaza Mukama, musumba ono yavuze piki direct. Najja naŋŋamba nti mbadde nnoonya ggwe nti jangu onnyaniririzeeko abagenyi. Nange saalutumidde mwana. Nasitukiddemu era nze nasoose wano mu linnya lya Yesu. Neebaza Katonda ku lwa Grace Tabernacle nayo nagiweererezaamuko, nakyalayokko. Amiina. Era mbaagala nnyo. Nsumba Serugo mukwano gwange mu ngeri yange, ye tayinza mmanya. Twali mu bulwadde buno obwajja ne buggala ensi. Bwe namulaba namanyirawo nti kati bano abasirikale bwe bankwasa wano bagenda muteteeganya nayimukirawo. Mukama yeebazibwe. Ne mbagamba oyo mumuleka agende n'eddoboozi lyange. Kati nanzize ebbali ngamba nenoonya bumwanyi bwange, musajja ayagala kubulya. Ne mugamba onoonya bumwanyi, genda. N'agenda. Bwe yaddala ngamba neekwese, ne mugamba neddayo ntwalaayo nange ndi musirikale w'amaanyi. Bwe twagendayo ayagala omuluma obumwanyi yakankana teyabulya. Teyabulya mu linnya lya Yesu. Amiina. Mu gavumenti nkolanga defense ku kyalo Kakibwa. Nfugiddeko emyaka 15 nga tebanzijaako. Mukama yeebazibwe. Era neebaza Katonda nti ampadde obuweereza nga n'abantu banneesiga. Mukama yeebazibwe. Era mu kanisa eri mu chachi ndi mu biti bingi, bampita musumba naye nga musumba wange yanfukako amafuta ga bukadde. Nze mukadde w'ekkanisa eyo. Mukama yeebazibwe. Era nayise n'omuweereza kayimuke mulabeka abawuubireko.
oyo muweereza w'amaanyi nnyo ate kati oyo bwe sibaawo nze ate yayimirira mu kiti kyange. Mukama yeebazibwe. Nange Katonda ampadde abaana ab'omubiri n'ab'omwoyo. Ndi musajja mufumbo amanya bampita Munyantwali John ne bangattako erya Penina. Ndi musajja mufumbo nina amanya 3 Munyantwali John Penina. Mukama yeebazibwe. Mukyala wange mazina y'emyaka 22. Tuzadde abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abaana bonna abatambula era abalamu Katonda bakuumye. Tuyina abaana 8. Atukoze bulungi era bondaba wano ndi muzadde. Mukama yeebazibwe. Kati mu biseera ebyo Mukama nampa omwana nga muzadde wa mulagajjalidde ayagala na kumutta. Bwe twamutwala mwerosi n'agamba nze oyo omwana simumanyi ate nga maama we yamumuggyako lwa mpaka ate n'amala n'agamba simumanyi. Akakiiko konna n'eggombola ne baŋŋamba musumbaye oyo omwana osobola okumutwala ne mbagamba yes. Ne bamumpa mu butongole naye muyina kati ewaka ne mba nga mpezaawo famire y'abaana 9. Kama nkoze bulungi era atugabiridde. Bannange ku lw'obudde twandibadde tulina ebigambo bye twogerako bingi naye nsaba Katonda abanjagalire. Grace Musumba Medi Kitaakufe bwe munaamulabako mwe mumujjukiza erinnya lya Munyantwali amanyi. Mumugambe nti wali omusajja we twasanze muwanga bamuyita Munyantwali amanyi era mwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Era nabadde ndowooza ngenda wa naye olwaleero naye kendabye ku gwe yatumye ssebo. Mukama akuwa omukisa. Mukama yeebazibwe. Bannange aba Grace Tabernacle bwe muba n'enkuŋŋaana eri mu kyaki mumpite nja kuleeta ejje mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate kati nange ngenda tandika kubayita. Mukama yeebazibwe. Ngenda kola enkuŋŋaana mpite Grace Tabernacle Kikuubo. Mukuŋŋaanye abalala bonna mujje ku Erin mu linnya lya Yesu. Mukama yatuwa ekisa. Mukama yatuzimbira ekkanisa nnene nnyo etuuza abantu ng'omutwalo. Mulamba awo era bw'oba ovuga eryekkubo musumba goleka wagiraba. Bw'oba ovuga ekkubo eyo y'amaanyi nnyo Mukama agitukoledde. So Mukama abawo omukisa taata weebale kutwaniriza ate tukwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mukama abawo omukisa. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Hallelujah. Nze njagala okusooka okwebaza Mukama olwa ofiisi eno gye yampa ey'okumuweereza kubanga enkoze bulungi. Tulimu n'olw'omukwano n'okwagala okungi kwe watulaga. Omwoyo omutukuvu. Omwoyo oli mulamu. Oli mulamu. Oli mulamu. Oli waddala. Taata mu nnyumba mwali. Abadde ali omwongo obuuza omukwano gwe akusemberera awo bw'oli. Uyo wali niyekolawo mukusi mutima gwo. Abawonyeza ba Mukama bakosa okwabo batuteeseteese ennyimba zisinziddwa ninga kyeyagala mutima. Omwaka guno yeŋŋamba nti agenda kubeera wamu naffe bwe tunaabeera wamu naye. Naŋŋamba bwe tunaamunoonya nga tugenda kumulaba. Naŋŋamba bwe tunaamuvangako agenda kutuvaako. Akwagala. Totunulira kibi kyo, totunulira butali butuukirivu bwo kubanga amaaso gaawo gabuuse.
akwagala waliwo ekisaba oluganda n'okusasira bamikulawo omutima gwo tetwasawa musumba kamya kulya na kunywa yamuteeseteese asobola okutuzisinkana oluganda yesu atwagala yesu ayagala fellowship n'omwoyo gwo yesu ayagala kubeera n'enkolagana naawe naye emitima gyakwagamba kimuli wala emmeeza kwagamba simuli wala agamba tumuli wala agamba munsemberere nange n'abasemberera jamu ebiri masekati kamana wako okutalese nga teguyina nsaba oberewo oluggi lwokugula nga lwa mukisa wiiki ebabeerere ya mukisa obutalina buyinike okuva mu maaso g'omukama abasajja n'abakyala bonna mukama tata tufune sente ez'enjawulo kampitirivu sawo zaabwe zireme okubeeramu ebituli naye zibeere za mukisa mu linnya lya mukama ffe yesu omwana wa katonda obulamu tusabidde amiina yatulireko wansi kadakiika katono mu luganda abajjawo ebiweebwayo nga babijjawo tulina omwana atusabye oluyimba naye obudde bwe bampadde tusigaddeko eddakiika 3 kiba kitegeeza ngenda kwaniriza butereevu dokita mponye aweereze mu linnya lya mukama faani eri omwana atusabye oluyimba bwebayita n'abaweesi naye ate obudde bukoze eki bugenze n'abaweesi mwasabira wano yeggwe gamba ati amiina akasabe dokita mponye tukubire katonda engalo z'amaanyi muweereza wa katonda dokita mponye tukukubire engalo z'amaanyi nze atusaaya yesu yennyini ate siwe obudde buninegakanya nkola aleluya kigenge kyanayambali aleluya baliwo abaali bendekembalame aleluya twaze naye wano mu linnya lya mukama faani katukubeegaleza amaanyi gatumaaniriza mu maaso ag'omuliro